Owekitiibwa Katikkiro yagamba mu gino emivu y'egigenda mu maaso nti bannanga omuntu bw'asobya tebatta mutte. Naffe ne tumwanikula nti Owekitiibwa Katikkiro y'ensonga lwaki naffe Owekitiibwa Mpuuga tetwasse mutte. Twayagadde tumulage ensi n'abalala ababadde balina endowooza ng'eyiye balabire ku ye. Mu bufunze Owekitiibwa Katikkiro yakkiriza nti Mpuuga mulyake, Mpuuga mukenuzi, naye Owekitiibwa Katikkiro nga still akyayagala Mpuuga tusigale nga tumubikkirira. Ssebo Owekitiibwa Katikkiro mu bimu kubizizza Uganda ne Buganda emabega: amabikkansaamu, okwekkiriranya, okukwenya, nti buli we twekkiriranya, buli we tukwenya omuntu n'oli abadde alina endowooza ekola ekyefaananyirizaako ey'ekyono, wallahi ya Mungu tuba tumwongedde maanyi. Gwe ate yasooka okukola ensobi eyasooka baamukola ki? Kaakati n'ono agenda okukola ensobi ey'okubiri agikola mu malirivu olw'ensonga akimanyidde ddala bulungi nti tebalina kye bagenda kunkola. Ensonga lwaki Mpuuga yalya ssente ezo kubanga yali akimanyidde ddala bulungi nti tebalina kye bagenda kumukola, kubanga abaasooka okuzirya tebalina kye baabakola. Ne weesanga ng'ensi Uganda ezza emabega olw'enguzi, ne weesanga ng'ensi Uganda esigadde matongo olw'abantu ssekinnoomu olw'okukozesa ssente ezaali badde ez'eggwanga eddamba. Mu bufunze Owekitiibwa Katikkiro mu statement eyo gye wakola nti omuntu bw'asobya tebatta mutte, kabanga akabonero ak'essimbalaala nti wakkiriza nti ekituufu Mpuuga ebitaano yabirya. Owekitiibwa Katikkiro ku mulembe gwatuyigiriza okubeera abeerufu era abalambulukufu. Era ezimu ku nsonga ssemasonga ettaano eziri mu agenda yo mwalimu obwerufu. Soba Owekitiibwa Katikkiro ennyonyi enkulu yeeyigiriza ento okubuuka. Okuva lwe watuyigiriza okubeera abeerufu y'ensonga lwaki oyo atali mwerufu tumuleeta mu kitangaala, kubanga obwerufu kitegeeza kitangaala. Nti lekeraawo okukolera emivuyo mu nzikiza, era singa ogikolera mu nzikiza ffe tuteekawo ettabaaza ensi yonna n'ekwerolera, n'abalala abalina endowooza eyalikoze nga ggwe, n'abalala abalina endowooza eyalikoze ky'okoze, automatically baba beetegula bokka, kubanga ensonga lwaki buli musango mu ssemateeka wa Uganda gulina penalty tuba tetutagetinze gwagukoze, wabula guba gutagetinze oyo alowooza okukola ekyefaananyiriza ggwe. Nti singa omuntu atemula muntu munne ne bamuteeka kalabba, naye bw'oba obadde oyina obukuubagano ne neighbor weeyo gy'osula oyina kumwesonyiwa, otherwise oyinza okukomekkerera ng'oli gwe batadde kalabba. Kaakati Mpuuga tumutaddewo nga makolima, abalala balabire ku ye. Tetuli mu kubonereza Mpuuga, tuli mu kutereeza kitundu. Nkiddamu Owekitiibwa Katikkiro, ffe bannayuganda tetuli mu kubonereza Mpuuga, wabula tumutaddewo ng'ekyokulabirako. Abalala abalina endowooza ng'eyiye balabire ku ye, beetegule mpolampola era bezze mu nnomo sensezi zaabwe nti obulyake, obukenuzi n'obulabbayi si bintu birungi era temubyesemberezanga. Era ku mivuyo gyennyini gino egigenda mu maaso, Owekitiibwa Katikkiro yagamba nti abooluganda singa mufuna okusowagana, kya buvunaanyizibwa nnyo okusowagana n'obukuubagano bwe muba mulina wakati wammwe, mubumalire mu nnyumba ya kitammwe so si mu katale n'abayise basobole okuwulira, kubanga bwe mubiteeka mu katale automatically kiba kizingiramu n'ennyumba ya kitammwe nti abaana ba gundi beetabangudde, ennyumba ya gundi mulimu nnabe. Era n'agamba nti singa abaana ba Nnambi n'ekintu muwulira nga mufunye okusowagana, oluggi lwa kitammwe luggule mujje tubimalire nga wano abayise obuyise baleme kubiwulira. Olw'okuba ffe tuli bawulize, olw'okuba ffe tuli baana ba mpisa, olw'okuba nti tuwa abakulembeze baffe ebitiibwa, ate ng'Owekitiibwa Katikkiro ye mukulembeze waffe, Kabaka gwe yatulaga omukulembeze waffe mu buwangwa n'ennono y'ensonga lwaki nga ye omukulembeze waffe twasalawo okumuwuliriza.
ne tugamba nno bannaye tujje ensonga zino mu butale kubanga bw'aswala Mpuuga nga tuli mu butale naffe tuba tuswala ensonga zino tuzitwale mu nnyumba ya kitaffe lwakuba nti bulijjo tewabangawo mukisa kulaba luggi lwa nnyumba ya kitaffe nti lweggudde tuyingire tusobole okwanja ensonga zaffe era bwe twafunye omukisa oluggi lw'ennyumba ya kitaffe ne lweggula y'ensonga lwaki ensonga zaffe twazimalidde mu nnyumba ya kitaffe kakati gwabeeraawo ng'onenya erere abaana baswazizza Mpuuga n'ebirala Mpuuga baatugaana omuswaliza mu butale Mpuuga baatugaana okumwogererako ku nnyimbe kubanga mubaamu abayise ne batugamba ensonga za Mpuuga oba ensonga z'abooluganda zirina kuggweera mu nnyumba ya kitaffe y'ensonga lwaki ennyumba ya kitaffe bwe twalabye ng'oluggi luggule ffenna ne twesogga muli ne twemala eggoga mwebala abaana mwebale bamusaayi muto mukoza abaana mukoze nabagambye nti singa Mpuuga asobola okuzzaayo obudde emabega nga yalina amaanyi n'obuyinza olunaku lwe yasalawo okusika $5,000,000 wallahi yali lubuuse n'abeera nga kwolwo teyali mu ggwanga kubanga $5,000 bifuukidde Mpuuga ekizibu $5,000 bireppusizza Mpuuga $5,000 biwunya ku Mpuuga biringanga kifi kya mpuuta buli wadda bimulondoola buli wadda bimugamba sebo tondeka kakati essaawa eno $5,000 biringanga kabbaaga k'abaana b'amasomero mwe bateeka ebitabo nga bagenda ku ssomero buli webadda kabalondoola buli webadda ku ssomero kabalondoola bw'obeera mu kibiina kakulondoola kakati n'Empuuga $5,000 biringanga akalamba akamwetimbyeko takyasobola kubyesangulako ne bw'oleeta labba emanyi okusiimuula eti ebiwandiikiddwa ye Mpuuga takyasobola kusiimuula $5,000 bimwewandiise ku mubiri oba teriiyo kika kya labba kiyinza kusangula $5,000 ku mubiri gwa Mpuuga bannange njagadde nsooke mbajjukize naddala abantu abalina obululu naddala abantu abaluvu naddala abantu abatakkuta naddala abantu abatamatira buli lw'obaako ky'ofunye oyina okubeerako ne ky'ofiirwa waliwo abasajja abagenda mu masabo okunoonya obugagga naye abasajja abo okufuna obugagga oba abakyala ojja kwesanga nga mu baana baafiiriddwamu omwana okusobola okufuna obugagga obwo bannange buli lw'obaako ne ky'ofunye olina okubaako ne ky'ofiirwa kyannaku nnyo nti Mpuuga mukyayagala tusigale nga tumulaba ng'ow'ekitiibwa naye ng'ekitiibwa ye kennyini yasalawo nga takakiddwa nga tali ku mudumu gwa mmundu nga tali ku miguwa n'akitunda obukadde bwa Uganda 5 n'akitunda obukadde bwa Uganda bimeka 5 kibi nnyo okwagala ssente n'osalawo okunoonya abaguzi abatwala ennyumba yo ne bakuwa ssente ate n'osigala ng'okyayagala okwebakamu ennyumba ng'ate ennyumba wagiryamu dda ssente ekitiibwa njagala nkitwale ng'ennyumba Mpuuga yali mu bwetaavu bwa ssente n'akwata ekitiibwa n'akitunda obukadde 5 kyokka sitiiru asigala akyayagala okuyitibwa ow'ekitiibwa oba okuyisibwanga ow'ekitiibwa Mpuuga waalisoose ne weebuuza nti bano abali mu kunkalakata essaawa eno si be bantu be bamu abampaananga Mpuuga waalisoose ne weebuuza nti bano abali mu kundirako obugege essaawa eno si be bantu be bamu abampaananga gwe waalisoose ne weebuuza lwaki mubakwogerera ennyo temuliimu banyankoli lwaki mubakwogerera ennyo temuliimu bakyoli kubanga tebamanyi buzito bwa kitiibwa tebamanyi buzito bwa muntu ow'ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka gw'aba asiimye tebamanyi Ssaabasajja Kabaka byayitamu oba emitendera gy'ayitamu okugamba nti ono wa kitiibwa nga ffe Abaganda tumanyi obuzito bw'ekitiibwa tumanyi ekitiibwa ky'ow'ekitiibwa era tumanyi obukulu bw'ow'ekitiibwa y'ensonga lwaki buli we tulaba munnaffe ng'alina ensobi gy'akoze nga wa kitiibwa ate kitwekanza nnyo kubanga ebyo si bye tumanyidde mu bantu ab'ebitiibwa essaawa eno ekyogeza ku Mpuuga singa Mpuuga abadde nobadde kuba si yasoose okulya ssente naye ddala Mpuuga ye yaligwanidde okugenda n'ekitiibwa kye alye ssente
Mpuuga ye yali gwanidde okugenda n'ekitiibwa kye ali essente Nazzikuno ng'okugamba obugambi nti oyo musajja wa Kabaka ne bw'aba wa muluka ng'aweebwa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo kubanga amusiimye ye nnamba emu ate nga naye ekitiibwa ky'aweebwa akivaluwinga era yeetwala ng'ow'ekitiibwa ng'era alemwa okukola ebyo ebinaamuggyisaako ekitiibwa n'ebiba byalimukoledde ssente mmeka n'ebiba byalimugasseeko emirundi emeka azironga bisobola okubeera attached kulinnya ow'ekitiibwa ng'ate ebibeera attached birisikalibirizza wansi tebiryongera waggulu baatyanga okukola ebintu ebibanaabuulamu ekitiibwa kakati twagala kukomyawo nnono eyo abakulembeze okuwa ebitiibwa n'omuntu okumanya omugaso gw'obukulu mwatudde yensonga lwaki Mpuuga essaawa eno ali ku kikaliriro tuli kumulagana kumujjukiza omugaso n'obukulu oba ow'ekitiibwa n'ab'ebitiibwa bannaabalala bakitegeere nti erinnya eyo terizannyibwa otherwise kuffe tewali ayogera ku Mpuuga omwana wa nnyina ne kitaawe nga bwe nabagamba gye buvuddeko twogera ku Mpuuga omukulembeze twogera ku Mpuuga ow'ekitiibwa atawadde kitiibwa twogera ku Mpuuga yagala okusigala nga wa kitiibwa kyokka ng'ekkanzu y'ow'ekitiibwa agitemeddemu amatooke neeyiikamu amasanda kaakati n'abayise obuyise batusekerya bagamba laba ab'ebitiibwa mu Buganda sebo ow'ekitiibwa Katikkiro era twagala kukomyawo ekitiibwa kya Buganda ekyava edda kubanga essaawa eno ekitiibwa kya Buganda kitutendereza mbu kyava dda wallahi ya Mungu essaawa eno tekikyaliwo we muba muyimba oluyimba olwo fiira ekitiibwa kya Buganda kyava dda ku mulembe gwa Mayiga ne kifa kubanga ekituufu kiri nti ekigambo ekitiibwa kya Buganda kyava dda oba oluyimba ekitiibwa kya Buganda kyava dda kyasigala ng'essaawa ya Queen Boda John twaleko wali ku ssaawa ya Queen naye nga in actual sense essaawa ya Queen tekyaliwo kakati twagala kukomyawo ekitiibwa kya Buganda ekyo ekyava edda kikomewo kubanga kirina we kyasirikira naye nga ye Mpuuga alina okusooka okukimanya kale ye tumutwale ng'omuntu afudde omanyi omuntu afudde tuba tetukyali musalira musango nti bannaaye kale yeeka abadde yagaana okusaala bannange kale yeeka abadde si mutukuvu nga tamanyi nti waliwo olunaku lwagenda okusisinkana Katonda naye yeeka ono afudde nga si mukkiriza nga yeekola ebitajjansa tumukozesa okulaga abalamu nti ne bw'oba wa kibbuli otya ne bw'oba w'amaanyi atya ne bw'oba wagguma otya enkomerero yoyo entaana naye ogenda kusisinkana atya omutonzi wo eyakuteeka ku nsi n'akutuma okukola emirimu emirungi ate ggwe n'okolamu emikyamu kakati Mpuuga si ye yalibadde discussion essaawa eno oba ekibonerezo kino kye bawadde Mpuuga tebali mu kiwa Mpuuga bali mu kulaga mu abatannafa abatannavunda nti essaawa yonna singa mukola nga Mpuuga mugenda kukomekkereranga era Mpuuga Nazzikuno ng'abantu ab'ekibbuli ennyo ab'amaanyi ennyo abatagambwako twayinanga kkooti y'abantu ng'omuntu ekitawuluzi kye kitasobola ekitawuluzi senga kyaba nga tekisobola muntu nga kimukwasa abantu naye nga tekimubakwasizza nti mumukuba amayinja nga tekimubakwasizza nti mugende mumukoleko obulabe naye nga kimubakwasizza nti mumuboole eyo yonna gy'ayitira olaba musajja kujja ku lumbe bonna abantu ne basituka ku mufu ne bagenda olaba musajja kugenda mu katale abantu ne bamukuba olube nti omubbi wuuyo olaba musajja kuyingira bbaasi abantu bonna ne bagifuluma olaba musajja kujja ku mawuledi abantu bonna ne basitukawo ekyo kye kibonereza ekyaweebwanga omuntu ow'egguma atagambwako kakati n'Empuuga kye kibonerezo kye kimu kyaliko essaawa eno Mpuuga olw'okulaga nti ye tagambwako era tasobola kwenenya era tasobola kukkakkana y'ensonga lwaki baamukwasa ekkooti y'abantu ekkooti y'abantu yeeboola buboozi terina maanyi gakuba terina maanyi gasaanyaawo terina maanyi gatta
naye esobola okukumalako emirembe ne weesosola wekka n'otuuka n'okwagala okwetuga nkiwa. Mpuuga essaawa eno alina endowooza gye bayita okufa ku kiro okuswala. Mpuuga ye kennyini ng'ow'ekitiibwa wallahi takyawera era takyayala mu bantu. Buli waayita wonna atambula ebitaano bimwetimbi, atambula ebitaano bimuwunyako. Kyokka buli ebimuwunyako kakati bano abantu nze kambatwale ng'embwa. Embwa ng'ewulidde empuuta ewunya wallahi yamungu erina okugirondoola paka lw'enaagifuna. Kakati Mpuuga buli wadda fe abantu tulinga mbwa tulondoola mulondoole kubanga alina ekivundu ekimutambulirako embwa zekyagala ennyo. Kakati ye Mathias ki? Mpuuga essaawa eno ali mu kattu agenda mu kkooti y'abantu. Ekkooti y'abantu nga tesiba teyina mmundu teyina ki naye ng'ate nkambwe nnyo n'okusinga kkooti zennyini eziri mu mateeka. Golowooza Bukenya ye tebamusibangako. Gilbert Bukenya bamusiba naye golowooza nti Bukenya yaweebuuka nga Mpuuga ali obutaala, yaweebuuka nga Mpuuga gwe batasibye. Kubanga Mpuuga ali mu kkooti abantu gye baalirowoozezza nti nnyangu nnyo naye ng'ate kkooti eyo nkambwe nnyo. Waliwo akabinja k'abantu ke nnalabye. Toyinza kuswaza musajja mukulu bw'atyo bambiraba omusajja Mpuuga bw'atunula mumuweebudde mumutyobodde bisiraane mmwe temuli bazadde mwe temulina bazadde bammwe nammwe abammwe baliswazibwa nammwe abaana bammwe bali baswaza mu maaso gaabwe. Mukwano tetwogera just ku miliyoni 5. We are talking about 5 millions ezalireese eddagala mu ddwaliro. Olowooza zaali savings obulamu bw'abantu bumeka? Golowooza bakyala bameka emulaga awo beemulaga eno weekawempe abafa nga bazaala naye ng'emitwalo 10 gyokka gy'aliwonyezza obulamu bwe. Mbusimanyi omusawo aganye mumukolako naye ng'omusawo ayagalayo just emitwalo 10 okulaba ng'amukwatako. Awo wakati mu kunoonya wojja emitwalo 10 omusajja amagezi gakwesibye n'omulwadde oba omukyala yagenza osumulukuka nakkutukako. Abazadde bameka naddala abakyala abatutte abaana baabwe emulaga okubajjanjaba ng'endwadde zaabwe zeetaaga mangu instant attention ne bafuula okuba tebalinamu kasente kasookerwako kulaba musawo. Bameka abafa nga babagambye nti emulaga eddagala teri naye nga babawandiikidde akabaluwa nti mugende ewandegera ku kirinika bweti ne bweti mugulewo eddagala ne bafa nga tebalinamu yadde lwataano. Mpuuga ne tumwogerako lwa just bino 5 naye 5 ebyo byali bitegeeza ki? Kubanga Mpuuga yennyini yali yeestuddeko n'agenda n'alambula amalwaliro kye yasangayo n'adda n'atugamba nti tekinsanyusizza. Nga lwaki kiba tekikusanyusizza nga yeggoomu kubalya ssente ezaalitadde ebikozesebwa mu malwaliro, ezaalitadde ebitanda mu malwaliro, ezaalitadde empeke mu malwaliro, ezaalitadde makansi mu malwaliro, ezaalitadde empisa etunga ne wuzi mu malwaliro nga gwozeekomezza bw'omu. Museveni musajja mugezi nnyo. Yafuula ba Mpuuga bano part of him nti buli we banajja nga bamwogerera nti obbye ssente z'omuyi w'omusolo ng'abagamba nedda sizibbye nzekka nammwe nabakuunyuulirako omugabo gwammwe. Era omuntu yenna ayagala okunafuwa bagamba abasajja ab'amaanyi mu byafaayo baanafuwanga bakazi ku mulembe guno bikyuseemu. Omuntu yenna ayagala okunafuwa mu ggwanga lya Uganda lya ssente za Museveni zigenda kuba zimaze okukunafuya. Kubanga onooyogera otya ku Museveni bw'alidde ssente y'omuyi w'omusolo nga naawe ku kawumbi ke yalina yakkutulirako obukadde 2 nga naawe ku buwumbi 10 bwe yalina yakkutulirako obukadde 5. Kitegeeza nti muba mwalya mwenna era ssente ezo singa ziba nga nnyinizo yazirogerako n'aziteekako ddagala nti bunaalya ku ssente eno nga sigamba nti bino ssente bye zisasuleetinga nti ze babbye wange oli yagenze n'azigulamu embizi ate ow'embizi n'agenda n'asuubula ne zigeesa ezo. Wabula waliwo ssente endoge nti buli agikutteko ng'obbye ssente nga banzibyeko ssente nga buli anaagigabanako egenda kumusaanyaawo. Mbuulira senga ssente za Uganda ziba ndoge mbuulira engeri Mpuuga gy'asobola okuwona kubanga y'omu kuba ziriddeko. So mwenna abakola statements ng'ezo mujjukire
nti abazadde abafiira mu malwaliro balina abaana baba bagenda kuleka bamulekwa. Kyamukisa mulungi nno oba osanga kiri yaddeko ng'omubi omweru nti ye waakiri Mpuuga tafudde asigaddewo ate agumidde wagumu kubanga wagumidde waliwo miliyoni 5. Lindako Katonda aniyo nampogganiza. Munsonyiweko, Mpuuga wagumidde waliwo miliyoni 5. Naye omanyi kye kitegeeza muzadde w'okufa mu ddwaliro nga baganya okumukolako omuteri bikozesebwa nga abasawo babanja basabyeyo akasiimo okusobola okumukolako n'afa, naye ng'abalese tabayekedde wadde we mwebaka, nga tabalekedde wadde we mutandikira, nga tabalekedde yadde kilo ya kawunga. Then gw'onyumya Mpuuga bw'alina abaana nga Mpuuga asigadde mulamu naye nga ssente ze yabba zirina abaana b'abantu bezatta, nga Mpuuga asigadde alina obukadde 5 anaakaabira okwo. Omanyi bw'ofiirwa n'ofuna amabugo mangi ogumaagumako nti owaye wadde maama agenze, naye ofuna ky'okaabirako gw'omanyi obwamulekwa bwe buluma nga tofunye mabugo. Omanyi obwamulekwa bwe buluma nga tolina ky'otandikirako. Kale mukitwale nti Mpuuga musse ekitiibwa kye oba tusse ekitiibwa kye nga bwe mugenda mwogera kasita afunye amabugo ga miliyoni 5, naye ng'era yennyini Mpuuga ye yasingayo ekitiibwa kye mu mikono gy'omulabba Yoweri Kaguta Museveni. Ye yasingayo ekitiibwa kye ne kinaabuuka, kubanga ekitiibwa kya Mpuuga Kabaka kye yamuwa kyali matakonko. Najja n'afuna amazzi amakyafu n'obukyafu abeeko nga gasenye ku mudumu, naye yagasena mu kitaba n'ayiwa mu kigalani kye baateekamu amata ge bayita ow'ekitiibwa ne gasaanuuka. Y'ensonga lwaki ekitiibwa kya Mpuuga kyasaanuuka. Abasajja bano baali bamanyi balangira ba byabufuzi mu Uganda. Simanyi ani yabalonda ku bulangira bw'ebyobufuzi, era bajoonyesezza nnyo bannabyabufuzi abasinga. Balabizza nnyo bannabyabufuzi ennaku abaana abo baali beetwala okubeera ti be bannannyini byabufuzi mu Uganda ne mu Buganda, kubanga kyonna ekyamaanyi mu Buganda automatically kiba kyamaanyi mu Uganda yonna, kubanga erinnya Uganda lyasalibwa ku Buganda, era Buganda ye maama wa Uganda. Y'ensonga lwaki Buganda yafuna obwetwazo olwaleero nga yo Uganda erina kufuna nkya. Kitegeeza nti omwana talina kutikkirwa kusooka muzadde we. Bano abasajja bajoonyesezza bannabyabufuzi, bano abasajja bakkakkanyizza bannabyabufuzi, bano abasajja bajooze bannabyabufuzi, n'olw'okuba nti bo tolina w'obagambirako buli w'obagambako nga bakujjukiza boyi bali ab'emmengo, era nga buli w'obakwatako nga oba abe mukibi abakaliisoliiso bavaayo. Naye ku mulundi guno mwagwa ku ng'eriko omwana. Ekyamazima kiri nti Bobi Wine ono singa oba omutunuulidde bulungi akulowoozesa nti muntu mwangu wa kulwanyisa, akulowoozesa nti muntu mwangu wa kumaliriza, naye laazima ekiri munda mu ye si kyekiri ku disipule. Bobi Wine alinga ng'ekire, bw'otunuulira ekiro olowooza nti otuuse ku ggulu, naye omala kulinnya ku nnyonyi n'olaba ti ate ebire bizze wansi byo n'okimanya nti lino ebire bye nalabanga teryali ggulu. Ne Bobi Wine bwe baamutunuulira bwe bati experience, endabika ye na buli kimu ne background ye baalowooza nti akomaawo, naye bazudde obulabe obuli mwana mulenzi oyo nga kiri too late. Nabagamba nti ebyo ebyobufuzi byammwe eby'ekigentolomaani, ebyo ebyobufuzi byammwe ebyokwambala essuuti, ffe si bye tulina. Ffe mu ghetto nabagamba tetuli bakatuliki, tyoli bwakkuba oluyi kyosa ne kuttama eddala akube. Eno mu ghetto bw'onkuba oluyi nkukuba ngumi, bw'obba ssente mba nina okukulabisa kama mbaya ni mbaya. Eno mu ghetto teri banandaba batya, kubanga ffe mu ghetto tukimanyi nti banandaba batya oyo yasinze okusaanyaawo eggwanga, okuseka amabikka nsaamu,
okukwenya n'okubikkirira bye bisaanyizaawo eggwanga era ffe mu ghetto bozza omusango tukwanika musana nga bannaghetto bonna bakutunuulidde. Kaakati twabagamba nti ghetto twagijja mu ghetto ne tugireeta mu Uganda ey'awamu. Y'ensonga lwaki enkola za ghetto ze tujja okukozesa ku bantu nga mmwe gwe ate tugezezzaako okukozesa ku nkola z'ensi. Wallahi ya Mungu tulaba Uganda eyongera kudda mabega nti abantu bulijjo be tuyinamu essuubi. Abantu bulijjo kwe tusibidde olukoba nti batutwala mu Uganda mpya ate mwana wattu bagabana n'abatukuumidde mu Uganda enkadde. Ng'obadde okimanyi nti Mpuuga yali asse ku muntu? Obadde okimanyi nti Mpuuga yali asse ku muntu? Ate Museveni bw'abatta abantu nga gwe ssente zino zaakuwa zaakumukuumira mu buyinza era ayongera okutta abantu, automatically naawe bamutemu mu busiraamu. Tugamba nti omuntu ayagiridde omuntu ewali ebbaala n'omuntu agenze mu bbaala ne banywa omwenge bonna baba bakoze emisango gye gimu era gye bajja enkanankana. Gwa influensinze gwalagiridde naawe agunywedde. Kaakati Museveni waba ye mutemu nga bano ssente abawaza kumukubira mu buyinza na kutuguumaaza. Kati gongamba otya nti ate ye Mpuuga si mutemu bantu abafudde mu Uganda ebbanga Mpuuga lyomaze ng'okyabuzaabuza abantu ng'okolagana ne Museveni ekiro emisana n'ojja obuzaabuza abantu. Mpuuga wali osse ku muntu. Emisayi gy'abo abantu naawe gikuvunaanyizibwako. Ono Museveni si musiru. Museveni musajja musamize ekyo njagala kibategeeza. Museveni akimanyidde ddala bulungi nti emmandwa za Buganda nkambwe nnyo era omulubaale gwe yagendako yamugamba buli kikolobero ky'okola fuba nnyo kinvolvingemuuko ku Baganda. Kale emizimu gibuzeebuzibwe gigambe nti n'Abaganda baasazeewo kino kibeere bwe kiti. Kubanga Mpuuga si Muganda ali ordinary, Muganda ow'ekitiibwa era Muganda omukulembeze asobola n'okusalawo ku lw'Abaganda. Bw'asalawo okulya ne Museveni olowooza emizimu abatagibuzaabuzizza n'emisambwa? Olowooza emizimu abatagibuzaabuzizza n'emisambwa nti abaana ba Buganda be bali mu kwetta? Kakati ye yeekweka n'ateekawo mmwe n'awongayo mmwe mu misambwa. Kyova olaba tugaanye okununuka, tugaanye okweggulira okuva mu busibe lwansonga nti omuntu atutigumbula ate alina baawongayo ng'ayita mu kubawaayo akasente bafaanane nti nabo eri baabadde mu kwetaba mu kutemula Baganda bannaabwe. Misimu minyiifu. So Oweekitiibwa Katikkiro omulanga gwe twaguuliriza bulungi gwe watukubira ogw'omwana wa kitaawo n'ennyoko singa abeera asobezza ensonga mu Rwanda ennyo muzimalire mu nnyumba. Era y'ensonga lwaki ssebo twazze mu nnyumba ya kitaffe oluvannyuma lw'okufuna omukisa okulaba ng'oluggi luggule naffe ne twemalira awo eggoga. Kaakati ye Mpuuga essaawa eno kamumutwale ng'embwa sigambye nti muvumye ngezesa bugezesa. Embwa bwefa bagisuula ku jjirikiti. Naawe Oweekitiibwa Katikkiro ekituufu kiri nti Mayiga wamaze okugenda, si Mayiga, Mpuuga banne nga mumbuzaabuza oba mukola bye bimu. Mpuuga wamaze okugenda ku jjirikiti. Ekyo nakyo kyawedde. Abalala bakukozese ng'akapande k'obubuze, bakukozese ng'akapande akaliko rongowe, bakukozese ng'akapande okuliko kabidde nja hataali, bakukozese ng'akapande okuliko nti egy'olaga waliyo ensolo enkambwe. Abalala bonna ababadde balina ekirowoozo kukola nga ggwe Mpuuga bakulabireko. Yenze Yekolera, Itongwa.